Sabbiti ewedde, banka enkulu yalangiriranga bwe yezzizza obuyinza okutambuza emirimu mu Crane Bank era ng'entabwe yava ku bakulembeze mu banka eno okulemwa okukola obulungi emirimu ekyaleetawo okutya eri abantu abatereka mu banka eno. Wano banka ya Uganda enkulu yavaayo ne yezza obuyinza era ng'abakungu ba Bank of Uganda be batambuza emirimu eno. Wano bannakibiina kya DP we basinzidde okusaba gavumenti ng'eyitira mu banka enkulu erage bulungi ensonga eyaviiriddeko banka eno okulemererwa. Omwogezi w'ekibiina Kenneth Paul Kakande agamba nti bannayuganda beetaaga okunnyonnyolwa mu bulambulukufu. Yadde ng'ebadde ekola bulungi nnyo nga y'emu ku banka ezisinga okufuna amagoba emyaka egiyise ne mu ddakiika emu yalaze nti tekyalina ssente. Naye omu ku bannannyini banka ayitibwa Sudiri Lupareria yavuddeyo n'agamba nti bamafiya abatujju bamunyazeko banka ye. Si ye muntu asoose mu ggwanga okulaga nti no waliwo bamafiya abaddukanya eggwanga lino. Eyaliko vice president ng'akyalina vice president yavaayo n'ategeeza eggwanga nti waliwo bamafiya oba eggwanga limanyi bamafiya be babbi abatujju bamawale abagwira buli kantu konna nga balimu n'embeera eyakanywa omusaayi. Abo be bamafiya be yagamba nti be batambuza gavumenti mwe yali akolera nga vice president. Mwami Sudiri eggwanga lyonna limumanyi nti mukwano nnyo gw'embuga n'obukulembeze bw'eggwanga n'abakulembera eggwanga mukwano gwabwe nnyo. Naye bw'avaayo naye n'agamba nti waliwo bamafiya abaagudde mu banka ne bagajambula ensonga eyo yeetaagako okunoonyereza. Ono agamba nti waliwo obutali bwerufu obugenda bukula mu ggwanga nga kino tekikomye ku banka eno yokka wabula n'engeri ensimbi z'omuwi w'omusolo gye zize zibbibwamu mu mirimu gya gavumenti egitali gimu. Tusaba gavumenti eteekewo okunoonyereza okutali kwa kyekubiira ku ngeri banka eno gy'ebadde eddukanyizibwamu ne bamafiya engeri gye bagiyingiramu ne bakka ku ssente y'omuwi w'omusolo ne ssente z'Abannayuganda ne bazezza. Era ani kabaka w'abamafiya abo? Era ani abaprotectinga? Era bya bugagga ki bye balina gavumenti byeyinza okukwata okukomyawo ssente y'omuwi w'omusolo ne ssente z'Abannayuganda? Kakande era alaga obutali bumativu ku ngeri gavumenti gyesembezaamu abagwira abajjira mu kiti ky'okuba bamusigansimbi kyokka ate ne bakomekkereza nga babbye bubbi ggwanga. Ekintu Bank of Uganda kye yakoze mu mateeka kirungi naye ekyo tekimala. Tetwagala ggwanga libuzaabuzibwe ku kantu akatono Bank of Uganda ke yakoze. Twagala okunoonyereza bamafiya bali luddawa ate tebali mu banka zokka. Mu buli projekiti ya gavumenti mubeeramu bamafiya. Kyova owulira nga buli projekiti ya gavumenti billions 2, billions 10, billions 5 zibula. Kati abachina eggwanga balifuukidde bereje ate nga teri mu China ajja mu ggwanga lino nga tali cleared by State House. Naye buli kasente kaffe ke bakwatako bakaddusa China. Esente zimba enguudo zonna zigweredde China kati zizimba China. Daamu tenaba kuggwa etandise okola businga Bachina. Lwaki Abachina be bawangula buli tenda yonna eya gavumenti ate nga babbi? Twagala kwebuuza nsonga eyo. Lwaki buli tenda ya gavumenti eri cleared by State House ate Bachina be bagiwangula? Ate wayitawo ennaku ntono ne bagamba Abachina babbi sente bazibbye zonna. Ani ategera sente ezo China n'agabana nabo? Ebyo ng'obitadde ku bbali, Kenneth Kakande yategeezezza nti olunaku lw'enkya bannamukago gw'ebibiina byonna aba iPod bagenda kutuula okuteesa ku bintu eby'enjawulo n'okulaba ebibiina bimeka ebikyali mu mukago guno. Omukago guno gubaamu ebibiina ebyo byokka ebirina abakiise mu lukiiko lw'eggwanga Paalamenti. Kino nno kitegeeza nti ebibiina nga Conservative Party, People's Progressive Party ne Jema tebiri mu mukago guno. Olive Namlindwa, WBS TV, Amasunsule.